Minisita omubeezi w'eby'ettaka Dr. Sam Mayanja asaze eggoye ku ttaka eribadde likayanirwa wakati w'ekibiina ky'obwegassi ekya Kitondo Farmers Cooperative Society n'aba disitulikiti ey'Entungamo. Kizuuliddwa nti ettaka lino lyakolebwako ekyapa ne kisibwa amannya ga Ntungamo District Local Government mu bukyamu nga kyalina kuba amannya ga Kitondo Farmers Cooperative Society. Mayanja okwogera bino abadde asindikiddwa pulezidenti okulaba embeera nga bw'eri oluvannyuma lwa bannakibiina okwekubira endulu mu ofisi y'omuyambi wa pulezidenti ku bulyake n'obuli bw'enguzi Rebecca Atwine nga bino byonna bibadde Kitondo mu ggombolola y'Ehunga mu disitulikiti y'Entungamo. Muzeeyi Kahigika Elisa Bihikwa ssentebe wa Kitondo Farmers Cooperative Society agamba nti ettaka lino liri ku bbulooka 8 poloti 255 nga liwezaako hekiteya 9 n'obutundutundu obugwamu era nti libadde ly'abalimi okuviira ddala mu 1940. Kitono okutumoka hati Kambigora Mate Nyarwanya Bwenchebebe Uchikogan Wekombora Mbagahamya. Agamba nti mu 1972 gavumenti yabazimbira ne deep tank nga yali yakweyambisibwa emiruka 5 kyokka egimu ne giremererwa okufuna engeri gye zituuka ku tank eno ekyaleetawo obutali bumativu. Baturana omwanya ogutokwa Kitondo gavumenti eyingire deep tank akajumbuka wakulayo mukurebaho namunaatero okuwakiyongemaku mu 2018 wabalukawo obutabanguko ng'eggombolola eyagala okupangisa ettaka lino eri abayindi basimbeko ebirime eby'enjawulo n'okulitunda. Mu 2019 ne bakizuula nti baali bafunye ekyapa ab'eggombolola ekyabawaliriza okugenda mu mbuga z'amateeka era nti batuukako ne mu kakiiko k'omulamuzi Catherine Bamugemereire. Bakutulinga omwitaka baripangisa abahingi barihinga nabo twatwaraho ensonga egi omu kakiiko ka Bamugemereire Kampala ahabw'okugira ngu ekyapa kikatungwa omuri obutakiri. Minisita Mayanja mu kwogera kwe ategeeza ng'ettaka lino bwe liri ery'abammemba ba Kitondo Farmers Cooperative Society nga Ntungamo District Local Government terinaawo bwannannyini. Asazizaamu ekyapa ekyali kyaweebwa Ntungamo District Local Government kubanga tekyabaweebwa mu makubo matuufu n'awa n'abalimi amagezi ku mitendera gye balina okuyitamu okufuna ekyapa ekipya. Kiri nti ekyapa nga bwe tukkariziganyizza with the District Security Committee under leadership of the RDC nti kati eby'ensobi ekolebe ekolektingibwe ekyapa kigende mu mannya ga society. So after we did our investigations together with the team and the Honorable Minister for Lands, Dr. Sam Mayanja, we came today to deliver the conclusion or the findings from the investigations that the land indeed belongs to the community, which is Kitondo Cooperative Society. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.